Tufumbe era ng'olwaliro tuli outside again. Twabagamba tugenda kubeera mu communities zammwe this year. Tugenda kuba tubakolera kasavu kanyambe ekitegeeza tujja basanga ewammwe mu katale mu community ewammwe mu Fumbiro, making sure nti no mukwano olaba Tufumbe kubanga next time ojja kutwekanga nga tuli ewuwo awo wenyini kati olwaliro mukwano gwange ndaba tuli Wandegeya. Tugenda kuyingirayo tulabe hygiene erieta. Tubagamba nnyo nti no bulina okubeera abayonjo. Twagala kulaba era nga njaga bajukiza tuno the show is proudly brought to you by Chico Muchuzi Mixed na ba Coca-Cola. Njaga kujukiza tuno bwetaka Coca-Cola obanga ogenda kulya emmereyo obanga oli mu kufumba. Nkugambye olwaleero kasavu kanyama. Tugenda kunonya kone ku chairman wo ku kyalo kuno. Mune toza kujanga twali chairman. Okitegeera bayinza tugobera wano. So tugenda tunonye chairman. Amanya gange nze Zuwena Nantume nkola nga market master. Market master yabeera atwala akatale. So yenze ntwala akatale ke Wandegeya wano. Wandegeya gumulago akatale kalungi. Obutale bwonna bwa government bwonna bwe tulina 18 olwaleero Wandegeya ke katale akakyasinga okubeera smart. Kafumba emmere ennungi, kasikiriza abantu, kizimbe kirungi, kayonjo, emmere yaffe eri perfect. So bane mujje Wandegeya mutweyunire mutuwe business abantu bayonjo otuula mu kifo nga naawe tekikwenyinyala nga bwotunula abantu waleeta amaanyi. So bane mujje mwenna mulye emmere wannakato nakato omukyala mufumbe mulungi nnyo era mweyunire nnyo mu Ramadhaani ono mujja kulabawo enjawulo ku mmere endala yenna. So yanze naye abali b'enkoko bane Wandegeya weetuli tetunnavaawo enkoko ebeerawo okubeera ddala ku makya mpaka kiro 7 enkoko Wandegeya ogisanga omujje mujja kukakasa tetwogerako. Omulungi wange atulaba wano ku Spark TV. This is Tufumbe era nga nabagambye tugenda kujja mu community zammwe tuli mu katale munda abantu bali busy waliwo abali mukyala oli bulungi mukwano ono nali mu kufumba kyennyanja ekikalu waliwo eri bwendabye bakanda chapati bali muzisiikasiika ngenda kunyandya ku kyennyanja kyo kale mukwano ono ndabawo oba byenda nkugambye abantu bali busy wano bali banyiga amatooke olwaleero ndi mu kunoonya omukyala gwe bayita Mama Nakato. Bangame wabanga oyagala oluwombo lw'enkoko oluwoma. Noonya Mama Nakato. Katugenda tumunoonye. Mama Nakato. Wanje nyabo. Banange mbudde ali yena nga banga oyagala luwombo oluwoma. Mama Nakato. Enyabo. Nkutuuseeko oli bulungi. Ndi bulungi nyabo. Bangambye nti no wano oluddewo nnyo. Nduddewo nnyo. Natubona kuzimba kino ekizimbe. Nali munkolera mu kali akatale akakadde ke bamenyawo. Ne tusenguka. Ne tukomawo nga bamaze okukazimba era ne nkomawo emyaka 2. Muweza kubatulaba abali ku Spark TV. Bannange mwenna abatulaba Spark TV tuli ku program Tufumbe. Sanyuse nnyo balaba. Manya gange Babita Nakato Aisha ni mukyala mufumbi wa mmere mu katale Wandegeya. Fumba bulungi nnyo oluwombo lw'enkoko. Bakyala bannange nga muli eyo njagala mbayigiriza abatamanyi kufumba luwombo lwa nkoko nga bwe balufumba. Nawe ogenda okola bizinesi yo osobola okufumba oluwombo lw'enkoko oba olw'ebinyeebwa oba olw'ennyama osobola okufumbirako mu maka go oluwombo nabo balye abaana bo omwami wo jjajjaawo maama wo bonna bafumbire ku luwombo nabo babeere nga balya baganyulwemu mu gwe gwe baazaala. Jukira bano kutufumbe tukola step by step era tukozesa birungo biri mu ffumbiro lyo. Mama Nakato agenda tulaga steps zetwetaaga birungo kibe tugenda kukozesa okukola ki okufuba oluwombo lwaffe era mukwano temuvaawo mubeere nga mulaba. Remember this show is proudly brought to you by Chico Muchuzi Mixed era mukwano ne Coca-Cola temwerabira. Kale Mama Nakato tutandika naki? Bwe tugenda okufumba oluwombo lw'enkoko tusooka ne tufuna essefuliya ngetukula ne tukiteekamu amazzi. Jukira obuyonjo kintu kirungi nnyo era mukwano wano wakolera wayonjo katale naye mukwano bwe tugiteekamu bwe tutya amazzi ne tutema ebikolokomba byaffe. Twetaaga ebikolokomba tosobola kutokosa butokosa. Teekamu ebikolokomba kisinziira ku nkombo z'oba olina. Bw'oba olina nnyingi era okolanga empombo nnyingi n'oteekamu ku buziŋŋoonyo buno bwe tuyibuluza mu ndagala. Kati buno buba busigaddewo tobusuula buba bujja kufumba emmere. Kati n'oyalirayo bw'oti akalagala bulungi nnyo. Akalagala konna konna n'okaalira wansi ku miziŋŋoonyo gino. Kati n'oleeta olulagala lwaffe luno
n'olwalirayo bulungi bakuyita kwalira olwalirayo bulungi bwoti n'otereza bulungi. mukwano gwange kino kyakola nawe osobola okukikola ewaka jjukira tukola step by step kutufumbe show ku Spark TV era nga this year Kasavu Kanyama tujja mu community ya Morel tuli wandege ya mukatale tuli ne mama Nakato n'olulagala bwo olina odduwetako bwoti oluwetako olw'okuba tetwagala bw'oba osaanika oluwombo luno olukooneko lusobole okugyamu ekituli enva z'abantu batuuke okulya nga tebalina ssupu okola bwoti nalwo n'oluteekamu bulungi. Iyo sitepu eba ewedde. Waliwo endagala ze bayita ez'oluwombo tusooka ne tuzisala ne tuzookyako bulungi. Ne tuzookyako bwe tumala ozookyako ne tuziyubuluza ne tuzisiba ne tuzifunya bwe tuti ne tusobola okuzitambuza obulungi. Tuzookyako kati wano n'oleeta akanyaanya kano kuba bantu abasinga tebakyalya butto. Enkoko bw'omala ogisala sooka ogikalirire. Kati bw'oleeta luno olulagala oluteeka ku kintu ofuna ekintu nga trebweti kyonna kyoba nakyo noyalirawo olulagala luno bwoti. Kati tuba n'akalagala kano akalala nako tukasala ku luwombo ne tulugjayo bwe tuti onkwatireko neyanziza nnyabo ne tuleeta wano bwe tuti ne tuddamu ne tubikkako. Tugenda mu maaso ku puroguramu ya Spark TV tufumbe. Kati osena bulungi nnyo ekifi ekyenkoko sooka kukikalirirako bw'oba oyagala bifi bibiri nakyo kisoboka. Noleeta ennyaanya yaffe eno n'ogyozaako bulungi. Mala okugyozaako n'osooka n'ogiwaatako ebikuta. Ebikuta bino tebiwooma ate kyakubira bifuuyirako nnyo eddagala ennaku zino kati tukyayagala bantu kubalwaza. Togirekaako ebikuta tebafumba luwombo nga ekinyanya eriko ebikuta. Kati n'osala akanyanya ko nga kabuvunaanyizibwa. N'akatungulu nako kati osala bulungi akatunguluko nga katini akanawoomera abali bakasitoma abo abawaka omwami wo jjajjaawo. Tuteekamuko kutunyu tutono, tuteekamu otunyu tutono kati awo n'olukwata bwoti oluwombo n'otandika okulusiba naye nga tonnaba kulusiba oliwamuko ku tuzzi supu wa nkoko otuzzi oteekamu amazzi matono kubanga oluwombo lwenyini luzaala supu n'oba ng'osobola bulungi nnyo okubeera ng'olusiba. Bw'oba n'ebirungo byonna by'oyagala gwe ng'obikozesa gwe teekamu kootimiiru kakamulali kasaba nga gw'okakozesa oteekamu buli kisi ky'olaba ng'okirya. Funa ekyayi n'oleeta n'osiba wano ne wanywera okusinziira obutayiwa supu waffe olwo bwe luba owedde lw'oteeka wali n'okwata olulala. Era tulukola kyekimu nga bwe olulagala era tuba twalwokezzaako ne tulumala bulungi ne tulwanjuluza bwe tuti. Bwe tumala okulwanjuluza oluwombo luno tuluteekamu olw'ebyokwerinda kana akantu olulagala luno olw'omunda olw'oluwombo. Senga inikesi kana olw'okungulu lufuna obuzibu olw'omunda lusigalawo ne luba nga lukuumye supu waffe bulungi. Era n'oleeta enkoko yaffe bulungi n'oteekako. N'osala ennyaanya eno twagiwaaseeko ebikuta kati n'osala era obuntu bw'oba ng'oyagala oluwombo lwa nkoko nnamba era osobola oddufumba naye leero ku Spark TV tuyiza enkoko eno eyaffe ey'okulya abangi naye nga n'eyabako tugifumba nga tusiba mu luwombo lulamba kati bulimu katungulu kaffe n'osala obutungulu nga butono. Abali mwenna abandaba era abampuliriza mpitibwa Nakato nkolera mu katale ewandegeya mbayigiriza bannanga okufumba oluwombo ate buli alwagala ajje mu katale ewandegeya anoonye maama Nakato ewandegeya bampita Nakato tufumbira ddala bulungi nnyo oluwombo olw'enkoko olw'ebinyeebwa olw'ennyama lwonna nga bw'oba olwagadde. Kati wano tukwatamu bwe tuti ne tulyoka tuyiwamu otuzzi tutono
lutono kubanga bw'oyiwamu amangi nalwo lwennyininyini luzaala amazzi nga mangi oba obyonoonye omuntu aba kyali atajja kubanga akifunamu nga bw'abadde yeetaaze okulya oluwombo. N'ofuna akaayi kaffe nga kayonjo nabwozezza bulungi bwonna butukuladoza mu bulaba. N'osiba onywezaawo olw'ensonga nti tetwagala luwombo lwaffe kukola ki? Kuyiika. Supu oyo tukolamu mutono nga twagala abe nga omuntu amulya n'aba nga afunamu. Kati bwe tumala tuteeka mu seffuliya yaffe eno gye twategese obulungi ne tusooka ne tutwala nga tutuuzaamu. Seffuliya era eba nnene. Seffuliya eba nnene. Kati bw'omala oluwombo nolwa lwetaaga akawoowo akalungi okwata luno oluwombo olulala olwasigaddewo lwosookako bwoti n'olubikkako agamba akawoowo kali ne kabanga mwekali n'oyongera oluwombo olwokubiri n'oteekako kati awo n'otandika okusaaniika zino endagala ezaffe embisi eza bulijjo. Munda nataddemu amazzi, mulimu n'ebikolokomba, mulimu n'obuziŋŋoonyo obujjugira. Awo n'oteekako endagala zaffe n'osaaniika. Awo tuba tumaze okusaaniika nga tutwala ku kyoto ng'oteekako oluwa obudde nga lujja bulungi nga lumala okujja olyoka olujjula kubanga tetwagala kujjulya bakasitoma oluwombo nga lubisi oba enkoko nga mbisi. Enkoko y'oluwombo eteekwa kubanga ejjidde bulungi. Wano ku Spark TV Tufumbe abakyala abali eyo banaye temwenyooma kino oba osobola okikola. Ebbugumu entuuyo bansumululireko. Nakyo bwe naaba nfunye omukisa ogwo bannange wulira eddegende lya kooko nze nawulira kati bwennyinyogoze engeri gye mbadde nsiibye nga ndi ku muliro. Bw'oyiwayo kakooko ng'onnyogoga bulungi omutima nkugambye olwaleero kasavu kanyama. Spark TV Tufumbe luwombo lwaffe luyidde n'emmere yaffe eyidde. Tugeragera tumulemu katono nnyo tuli wano mu katale ewandegeya tuline Mama Nakato ali mutuyigiriza engeri gy'oyinza okufumamu empombo agambye oba oyagala oluwombo bonna batugambye wano oyagala oluwombo oluwooma genda wa Mama Nakato era lwaleero ali mutulaga engeri gye tuyinza okukolamu oluwombo olwo tuli mukola step by step wano ku Tufumbe brought by Chico Muchuzi Mix obona ba Coca-Cola temuvaawo. Welcome back from that short break. Oshali nange wano ku Tufumbe show ku Spark TV era ngo radio tuli mu community ya Wandegeya. Tuli Wandegeya mu katale era nga tuli n'omukyalo omulungi bamuyita Mama Nakato yasinga okufumba oluwombo wano mu katale era bw'ojja wano batugambe noonya Mama Nakato agenda kufumbira oluwombo olulungi lunaona lwe weetaaga weeyaga kufumba ku mikolo Mama Nakato. Kati olwaleero agambye lwaki siyigiriza abantu bange abalungi engeri gy'oyinza okufumbamu oluwombo ng'oli wakaawo. Jjukira we do step by step wano ku Tufumbe show era nga tukozesa ebirungo ebiri mu ffumbiro lyo ate nekuno birungo bitono nnyo nyaanya butungulu naye agambye bw'oba ng'oyagala kuteekamu ekintu ekirala kyonna kino oba oatmeal garlic nga gw'olya garlic kakamulali katono it's up to you. Era nakulaga steps zolina okukozesa weetaaga empombo byonna bikulaze wano era mukwano gwange tuba twagala weeyagale mu ffumbiro abeewaka nabo beeyagale era nga the show is proudly brought to you by Chico Muchuzi Mix omu naba Coca-Cola weetaaga Coca-Cola mu ffumbiro oba ng'ofumba era nga mukwano gwange tugenda kusepa ettako okitegeera nga benagambe tukola step by step bazi kyalina obbagamba n'oluwombo lwatukoledde bw'oba ozze wano ng'ogamba na Mama Nakato njagala luwombo agenda kuwa oluwombo olugenda okukusanga gwe tagenda kuwa luwombo nga lwakoko nnamba era bw'osumulula olwo oluwombo ogenda kusangamu ekibinga kimu oba bibiri kubanga lwero tukoze luwombo lwa lulinga kamukamu bwe bayita kayita kamukamu tuteekamu ebifi bibiri like client wange n'alema kuyisibwa bubi ojja wano nebakuwa oluwombo olwo n'olwesumululira n'okuza kati njagala okubuuza oluwombo lugira
oluwombo okujja obulungi kisinziira omuliro oluwadde otya. Teekako omuliro guleme okukona kuba nalwo lukona. Teekako omuliro nga gukyamuse bulungi, lujje bulungi, olujjule ng'enva ziyidde bulungi. Bw'oba oyagala okuteekamu akamonde akazungu okkirizibwa okawaata n'okoozaako n'okasalamu mu makkati oba akalamba nga katonotono n'okateekamu n'osibira wamu. Kaakati wano mbalaga nti oluwombo lwaffe luyidde, tugenda kujjula. Bwe tuba tujjula oluwombo luno kubaako endagala zino ze twasooseeko zino ze tusooka okuggyako, tuziggyako olulagala luno olwokubiri. Zino z'empombo ze nabagambye oziteekako oluwombo lwaffe ne lunya akawoowo. Akawoowo ne kaba nga kalungi ak'enkoko. Oddamu ng'osaanukula, era oddamu ng'osaanukula, era oddamu biba byokya kubanga luba luyidde. Engalo zamanyiira omulimu guno gukoleddemu ebbanga ddene, myaka 2 mba sikyajja. Kati no lwe luwombo lwaffe ndowooza n'endagala muziraba nti luba luyidde bulungi. Akati okwata tray n'oteekako n'ositulamu oluwombo lwaffe bulungi n'oluleeta n'oluteeka wano. Tuteeka wano. Kati ne tufuna olulala neera n'otuuzaako oluwombo lwaffe. Terusobola kuyiika era olukwata bulungi. Akati awo kasitoma n'omubegerako emmere ki gy'aba ayagala. Yakugamba nti njagalako emmere bweti ne bweti, n'okwata akasiimuula bulungi nnyo n'osiimuula essowaani. Sowaani n'ogisiba n'osiimuula bulungi nnyo akabega kaffe kano n'okateeka wali, n'osiimuula n'akokubiri kubanga akabega amatooke tekabega muceere, tekabega kirala. Osiimuula n'essowaani endala zonna bw'oba olina bakilayanti b'oba wakaawo. Ate abakyala mbakubiriza ne wadde oli waka leka kuliira ku sowaani ensiimule mu wooteeri. Mufune buno obudaasa tebabuseera, naawe ebyokwerinda ku bulamu bw'oteekwa okuba nga gw'osookerwako. Kati ng'obisiimuula bulungi tubimaze. Akati bakilayanti bange balina emmere gye baagala. Waliwo gye bansabye. Tuli wano mu katale ewandegeya, tuli wa Mama Nakato yasinga okukuuma oluwombo wano. Era bw'oboze ewandegeya wano mu katale, jangu obuze ewa Mama Nakato. Kati wano nzijjula emmere kilayanti wange gy'ayagala. Ayagadde leero ki? Baagala ttooke n'ensujju n'ejjuuni. Ejjuuni lino tulisalamu olw'ensonga bw'ofumba nga ttono likutukakutuka ate tufumba tetuliwaase bwe tumala ne tuliwaatako. Kati n'oteekako bulungi wano, n'oteekako na wano. Kati wano n'omubegera ettooke lino tulifumbira muno. Kati nga ffe abakola mu wooteeri tuteekako essaaniiko erimala olw'emmere eno obutawola okuva ku kilayanti asooka paka kwasembayo abe nga alya emmere ng'eyokya. Akati bw'omala tubikkako ono aba awedde n'oteeka wano. Kati n'okwata wano efooko ye n'ejjiiko nabyo n'obiteeka kuno n'okwata omulala. Ogizaawo bulungi esigale ng'eyokya kubanga n'abalala bwe banajja nabo baagala ettooke lino eriboobedde obulungi. Era naye tubikkako. Kati nze bw'omala weesiimulako ng'omukyala. Tova mu ssaaniiko
gwe n'otwalayo butwazi mmere n'okwata emmere y'abanno kumala okwesiimuulako ng'otwalayo emmere ku bakasitoma. Naawe kwata eyo kwatiraako nnyabo neyanzisa nnyo. Spark TV Tufumbe, luwombo lwaffe luyidde n'emmere yaffe eyidde. Kati ngenda kutandika kusavinga bakasitoma bange ntunde kubanga ntunda butunze n'emmere. Tandise okutunda sookedde ku mukyalo ono yeyasoose okuntuma kati nezzaako ono omwami noono omwami ayagala luwombo era naye ngenda mmuleetera. Luwombo lwange luli katale baluyaayaanirira balwagala. Luwombo nno bw'oba olusiba olina okulusiba obulungi n'oba nga kasitoma bw'oba olusumulula terumukola ki terumuyiikira terumuyiikira naaba nga asobola okulya ekintu kye bulungi atandika okulya. Kanaakola ate kanyogoka bulungi. Olumbo lugenda lutya lulijja. So next time tujja kuba tujja mu community ya Murayo tubadde Wandegeya era wano munange mu katale. Maama Nakata tugambye abadde wano myaka 2 era mukwano ndowooza okitegedde kyatuwadde kyekyo tubayigiriza okufumba twagala mwagale effumbiro lyammwe okitegeera. Abalabi ba Tufumbe ku Spark TV either oli kasitoma wange oba toli nkakasa olina kyofunyeemu ku puroguramu ya Tufumbe toviiriddemu awo gezesa bw'oba tosobodde nga olaba olinako obuzeemu jangu onnonye mu katale Wandegeya bampita Nakato. Fumba oluwombo lw'enkoko, oluwombo lw'ennyama, oluwombo lw'ebinyama n'oluwombo lw'ensujju. Fumba ku mikolo. Ate oluwombo lubadde lwa boyiro. Fumba ka boyiro akalungi temulimu wadde kabutto wadde kaki. Naye bw'oba nga ggwe olina by'oyagala ebirungo byonna okuteeka mu lumu oluwombo byesitaddeemu era oba okkirizibwa. Era nange osobola okungamba nti njagalamu kino, njagalamu kino, njagalamu nakiri. Banaye nga ngenda basibula waliwo omuntu ansanyusiza wano bakasitoma abo abagayaza. Abagayaza. Engeri gy'alyamu enkoko emuwombedde. Kulabe ng'olya enkoko oversize zaawa bagayaza eri dibulima Nakati ndiramu enkoko zolidde enkoko n'ensanyuka ngenda kwalina kakoko ndiramu enkoko awo nkulabe omulundi gulinga nga gwakusatu ng'olya nkoko ojja wane wama Nakato omukyala Nakato werira enkoko ya boyiro ndowooza olaba omukazi afumba abati bayita oluwombo tekisinga okundeeta Wandegeya. Kale tubasiibule. Kale katubasiibule.